ensi teggwa malojjo. Kadaama yatta omwana n'amuteeka mu kaveera n'amuzinga n'agenda n'amusuula mu ddungu ekiki. Kadaama yakwata omwana n'amutta n'amuteeka mu kaveera n'agenda n'amuziika mu ddungu. Omuntu ayinza okumbuuza kino kyajjawo kitya era gw'obijjeewa. Nnyini kukola musango guno agenda kweyogerera mu katambi kano. Nze nsiba mbagamba nti ebiseera ebisinga bwe tuba tutaddewo waneeno obutambi temubutwala nga kyakwejalabya, wabula mufuneemu ekyokuyiga. Ebintu bineeno bituukawo, abantu bibatuukako, abantu bayita mu bizibu bingi nnyo, abantu balaba ebizibu bingi nnyo, abantu bagwa mu bintuntu. Wabula gw'atannaba kusubscribinga video eno togenda kugiraba. Kola ekintu kimu subscribing okwate kade nga buli video yonna yonna gye nteekayo kutuukako bulungi. Ngenda baterayo akatambi ka mwana muwala eyatta omwana n'amuteeka mu kaveera n'agenda mu ddungu n'amuziika. Oba yali afa ki? Nze naawe. Yava ku kyakikole? Nze naawe. Wabula nga kye tutegedde kino ekintu yakikola ate era akyenyumirizaamu nnyo. Gwagenda olaba akatambi kano naawe njagala owulirize otuwe ku magezi. Ono yali ategeera bulungi oba yali aliko ekikyamu? Ki ekyamuviirako okukola ekintu bwe kiti? Era nga kyemmanyi si yasoose, si yagenda okuba ng'asembyeyo. Wabula ekikulu kya byonna kumuwa matu, kuwuliriza, kufunamu kyakuyiga. Katugendeko mu katambi tukawulirize bulungi ate era tukomewo tukaweeko endowooza yaffe. To be honest, nakwata omwana ne muteeka mu kaveera kalinga nga akaveera paper bag like this. Bwe nateekamu omwana ne nsitula bwe nti ne nfuna gundi ne nfuna taxi ne nvuga paka ku ddungu. Kati nga totyamu senga bakwata n'omulambo. Kati mo I already give up. Kuba peni gye nalimu omanyi nakava disi bakanzijamu omwana. Bali bakamala okunzijamu omwana ne bangamba mzao nangamba genda ozika omwana. So I was confused with that pain. Even I was shaking. Kuba omanyi nali nvudde mu gundi y'okuzaala. Kitegeera? I was shaking. Nene nsibalo. Ngangamba ekijja kijje. Wasituka bakakujjamu omwana. N'osituka. Nesituka timo n'omusajja waali eyanyamba. Omusajja yakutunga. Teyakutunga. Banyingizamu mashini, omwana bakosa mashini okumusika. Tebantunga. Mwana bakamujjamu bwe kati ne bangamba mukwano gwange nadda even ne baganda bange bonna ne badda mu mabbali ne bangamba tetukwata even at home tetukwatangako mirambo struggle. Ne mbagamba okay. Ne nkwata omwana ne muzinga nga bwe nkugambye ne mutwala ku ddungu. Musajja yanvuga. In fact musajja yandeka ne ntamulamu ka distance. Nengena ne nsima entaana. Nakozesa omuti. Yes, nakozesa omuti. Yes. Nengisima bulungi ne nkwata omwana ne muteekamu ne muyiwako omukyanga. Ne ngamba tulabe kuzi yali happy, ye ali mu venom ya is happy. His life is continuing. Ne before okugenda okukwata oyo omwana ogenda okumuzika, I called my mother. Mama nge nangamba kisirani kinene nnyo timo. Omwana ne bangamba weekerezako n'ebigambo. Yogererako ebigambo omwana muzike yogererako ebigambo agobera nti mumanyi buli omu like me am a Kenyan. Anti manyi everyone with his culture. Oshitegeera timo. So oli nze nali simanyi culture ye. Ate simanyi like waba omuzimu gw'omwana gumugoberere. Nze nakoze gwange nakoze eki nagumaze. Timo nenziko omwana. Timo nali stressed. Nga kisirani olaba ne mukazi musiramu natuko ogenda okuyingira mu kanisa bagende bansabire.
kuba naliko ekisiraani ekinene nnyo because of that guy. DJ Kuz. Sigenda mukweka. DJ Kuz. Era mukama yansasira we navaayo we namala okuziika omwana nenfuna taxi ate ne tuddayo. Nenzirayo gye mbeera. Awo kati ni muganda wange n'aŋŋamba tojja kuddayo ku mulimu because of this situation. Baganda bange ne bansasulirayo bed space ne bampayo ne ssente z'emmere. Ne mbeeraawo. Like I got some treatment because nali maze okwonooneka munda. Kuba nali nfulumya ebintu ebiwunya. So again I have to go for another scanning. Nga natogenda scanning endala. Okukebera soda tono mwana. Yeah, ono mwana tewali bintu byano nebirala mu lubuto kuba nali nfulumya ebintu ebiwunya amasira. Ekitegeera. Timo mukama nanyamba. It was not easy on my side. Now too much stress tinga wonyumizako omuntu abantu bakugamba kisiraani bichi you understand. I didn't know I'm still young like I was even could ask myself kwa na list timo bakazi fine wali abakazi abagenda ku ntana ne basajja abasitulo mirambo si kyekyo basajja bebaziika wali leko mukazi asitulo mulambo nanziika nenze timonze na chikola wakutulo mulambo n'okutuuka mu ddungu nesitula nga buli omu ali aside nesitula omulambo nemala nensima n'entaana kati awo wenavaayo nenkomawo eno nga mabere gazimbye nga womanyi nenabina muntu oba olina okubiyitamu nenzirayo mu ddwaliro round 2 okunkola akati obupya. My sisters they paid bill. Bagana nge bali basasula bill. Yoyo nno mwana muwala mu katambi. Ebyo abyogedde nga teri abimuwanze kuva mu kamwa. Yeke nnyini yeeyogeredde n'abawana ensonga ze lwaki yakola ekintu bwe kityo. Kati gwe omwana ow'obuwala ali eyo n'omwana ow'obulenzi olowooza ki ku mwana muwala ekintu kye yakola kirungi oba kibi? Omusango ogwo agenda kuguddawa. Ebiseera ebisinga tukola ebintu nga twagala kwetaasa ekyo kituufu, naye ebintu bino bye tukola bijja kudda. Bisobola okuddira mu mwana wo, bisobola okuddira mu muzzukulu, bisobola okukomerawo gwe kennyini. Oba otya teri kyama kiziikibwa. Ekintu ekikola kiro ne kirabika emisana. Kyokoze emisana waliwo n'abasobola okukikola ekiro. Kati ono mwana muwala y'ono erabye ebyo bye yakola. Wabula gwalabye akatambi kano. Okawaako ndowooza ki? Twesange mu comment section.